olona batunyusako omusigo gw'engamiya mwagujjawo simanyi omuntu asajja yaguleeta nga ze kujjanja mama wange wanywa ne maama nanywa twagunywa olwo ekintu kyajjajja kkubo kusoma kawumpuli kkubo olwo ekintu kyabamweyana olwo ekintu kyandawula olwo ekintu kyabulamu musoke kiwanuka ddungu nemubika mu nnyanja nebaga webikamu emirundi gy'emyaka gyo nebika mu mazzi emirundi gy'emyaka gyo kyokka omuntu gwe bagamba kwebika mu mazzi erina ne katheta wane akaseera akatuufu nga katuuse tuliyimba tulyegwa mu bifuba tuliweesa Katonda ekitiibwa ne waggulu wa byonna enjiri eri bune amawanga gonna nze nzikiriza nga bwe yawangula buli mbeera yonna yamuyitirirako ng'akyali mu mubiri gw'omwana w'omuntu naffe bwe tusobola okuwangula toggwa maanyi gwayita mu kaseera k'okusoomoozebwa era akakusoomooza si ggwe wekka ali awo wooli nyongera okujjukiza ni Katonda yatuwa amaanyi munda muffe agasalawo okuba kyonna kitwagala tube oyo pilot gwotya abuuse ennyonyi mu bbanga naye yasooka kuba kaana kato yasooka kwambala pampa nga balekawo obubi asobola n'omubukwatamu n'abulya bwe yeerwanako n'afuna ekirooto n'akiremerako kakati kwe kufuuka ekyo kyotya Metanikula Bongo oba Rwimasaamu kyoba ompita nze nzikiriza ntukozesa microphone eno n'omukwano ogwo gumwana Katonda atugoberera tulikyusa ensi tuliyamba bannaffe okutegeera n'okwezuula tuli budaabuda abo abalumwa naye era tulibuulira enjiri erikyusa amawanga ensi yaffe erifuuka olusuku Edeni nate kubanga nze nina obujulizi era nkiwulira muli munda nti Adamu ne Eva baali wano tetwagala tube nga tugitenda okuba n'akasana akavaayo buli mu mbeera akakuba akatonya ne katusaavinga buli mu mbeera n'ebirime ebirimira ebikulira buli mu season naye ng'ate ffe abantu abagirimu tulinganga nsolo nedda twagala bitambulire wamu ekyo nno nze naawe tugenda kukikola nga tuyita mu kukola obulungi eri bannaffe okuba budaabuda abo abalumwa n'abanyolwa yambaze oyo ayita obwereere ng'alina essaati ebbiri waako munneemu ng'alina niigiina ebbiri waako yatambuza ebigere emu gwe ayiwa emmere kasasiro kirowoozeeko nga tonnakikola olowooze ku mwana Katonda oyo atudde emabega w'ekikomera kyo oba ali ku luguudo gwesobola okuyisa mu lunaku ng'awonye akabi omulumbagana kikole nga tonnagiyiwa leka anyway omukulu esebo amanya enyana nze Kasavu Fred nze mutabani w'omukyalo omugenzi Evelyn Lago yanga nimsanyusa obeera mu maaso gammwe leero nobatangazaamu ku byempitamu bwempitamu nebinali mpiseemu n'olugendo lwe tubaddeko bebadde mbayitamu story eyegendera ddala mu maaso n'okukyusa abantu batandise okutwegattako era abantu batandise okukulindirira buli wojja bagamba nti addemu abitunyumize babisharingira abaana baabwe era waliwo yaŋŋambye nti mwebale kukkiriza kwogera mboozi eyo nze nno ekyusiriza ddala famire yange n'abaana bange kati ngi basharingira era bagiraba webale abaana abato abali eyo n'abantu abakulu abalina bye bayitamu nga oyagala kudduka ebirowoozo kusaba toddukira mu biragalalagala toddukira mu njaga toddukira mu pharmaceuticals ezo zetukozesa sigala nga osaba Katonda ekkubo ebulamu waaw Kasavu wakoma ddi okwogerako ne Mr. Bosa Mr. Bosa ndudde okwogera naye era twogera ku masimu wakoma ddi banga ddene nga bbanga ki sisobola kujjukira gwezi omwaka yankubirako ko kale banga yankubirako nga mu wiiki ng'emu kale okay ne mwogera ki nambuuza nga bwendi yambuuza nga bwendi nambuuza oba nkyakola ku paka lasti nemugamba sikyakolerayo kubanga ebyangoba byakozesera biragalalagala nga mbagambye temukozesa biragalalagala so ndi wano ndi staka ndi stranded sina mulimu
sina kyenkola kinyongerako wanti kusoma oba ki ni mu bbanga weewaawo. Kasavu, twakoma wano nga gwe ne maama mutandisa obulamu bw'essabo, ogenda okutaasa obulamu. twagenda mu gye bayita embuga okutaasa obulamu bw'amaama. embuga kuba twagezaako bapasita ne batusabira, tugezaako abasiraamu ne batusabira. Infact si kusaba kokka nga batona amadagala, batona eziremedi zaabwe ne batunywesa, olwo nabatunywesako omusigo gw'eŋŋamiya. Mwagujjawo? Simanyi omuntu sajja yaguleeta nga ze kujjanjaba maama wange. Wanywa ne maama n'anywa? Twagunywa mwe babiri. Gwate ki ekyayi kikukunywesa? Anti nga nange gujja kunnyambako okutangira ebirwadde. Ye yabanywesa omusiro gw'eŋŋamiya, yagamba nti abatangira kirwadde ki? Era awonya nsigo za maama wange. Agamba ensigo, omusiro gw'eŋŋamiya mugunyiza ddala ensigo. Mwagula sente mmeka? Tebatuguza kubanga kitwali tubakakiriza nga bajjanga okutujjanjaba, tubagamba nga asooka wona netubasasula oba tanawona netubasasula, kubanga twagenda mu madwaliro g'abazungu nga tawona, tugenda mu bapasita nga tawona, tugenda mu baseeka nga tawona, paka lumu omukazi yamukubirako nebatwala eyo mu mbuga yajja Mukasa. Bumanyiyo erusiiti ngambayo nnyo batwala eyo, wera otuuka osangayo ebyoto. Buli jjajja alina ekyoto kye, ekyoto kya jjajja nze nabikwata wanamalayo emyezi 2. Waliwo ekyoto kya jjajja Kkubo, kusoma Kawumpuli Kkubo, waliwo ekyoto kya Bamweyana, waliwo ekyoto kya Ndawula, waliwo ekyoto kya Bulamu, Musoke, Kiwanuka, Dungu, bangi nnyo, paka ku nnyanja kwennyini kujjuddeko byoto. Ebyoto bigenda byegobawo biti paka ku nnyanja, paka ku mazzi biri awo bijjuddeko byoto, kakazinga kona kujjuddeko byoto. Ng'ogyeko kunywa omusiro gw'eŋŋamiya mu mbuga omwo, mpulira abasamize basalasala abantu amagirita, nti babasala ddagala, tebabasala ku ddagala. Ife nga tebatusala ku ddagala, naye mwange bamuguzisa ensawo y'amanda, netugikumamu netugikoleza ku kyoto, netufukamira ku nsawo y'amanda nga wasaba. N'omusawo natugamba ekyoto ekimu mukimala tegenda nakuddamu kukola dialysis, agenda bba awonye. Netukoleza ekyoto, netukuba ekyoto, nebamunaza nemubbika mu mazzi, nemubbika mu nnyanja, bagamba ebbika emirundi gy'emyaka gyo. Nebibbikamu mu mazzi emirundi gy'emyaka gyo, kyokka omuntu gwe bagamba kwebbika mu mazzi ayina ne catheter wane, nga catheter begenda yafuna infection. Era yafuna infections, masawo kyatyo yazali infections. Kuba bye batugamba ngaokukola yakwebbika mu mazzi, kukuma bikoleza byoto, ebito we byali. Ekyava mu kwebbika mu mazzi ago amajama kutandika okufuna infections ne ziri gundi okublock. Catheter yafuna infection, catheter kasebera exposed to anything, ifunyayo infection, ate ofuna infection buba bulwadde bulina bujjanjaba. Bwe mwebbika mu mazzi, bwe mwamala okwebbika mu mazzi n'okufukamira ku manda, otunaza n'amata. Amata gati ag'eŋŋamiya nago? Amata gaali gante. Bagamba bagateeka mu bbaafu? Bagateeka mu bbaafu n'agamba oyire nga woosaba, era twegeyira nga wetusaba, naye era teyawona. Kakati wano omwamala okusitama okufukamira ku manda n'okugenda ku byoto nga bimubiseesa, kuba amata twagakomera ku kintu kya jjajja Bulamu, kuba twali tunoonya bulamu. Bwe mutaawona era mwaddayo? Mama wange teyaddayo, naye nze bwe nafuna psychosis yange yasooka, naswekana na muntu ogwasooka, gye banziza nga bamanyi nti yewavudde obuzibu, nti oba byekika byakoze eki byatabuse, bo bali bamanyi na byakika nti byebininnye. Kumbe yali njaga gye nali nva okukola ki, nali nva okunywa. Bwe mwali muli mu mbuga eyo waliwo abantu abajjanga okuwa obujulizi nga bawonye?
era bajjanga olwona abalinyirwangako empewo nga tulaba olina empewo nemunyanga mulaba natandika okukyusa amaloboozi natandika okwogera ebintu byaliwo ebityo nga omanyira masawo bibeera kulinyisa mpewo kukuma byoto ebityo temwanywirako ku mmindi sinywangako ku mmindi erevo zetwagituukako kasita ekyoto kyaggwawo amanda ge mwagula maama n'atawona naga nti sijja kuddayo teyaddayo gundi eno bwe yafuna infection bagiyita batya eno nga mumaze okwebbika mu mazzi eno yali wano catheter bwe yafuna infection eyo bagijanjaba yawona oba nayo yafuuka problem eyamutawanya paka infection zamukwatanga katuzijanjabira neziwona infection n'okunaaba ewaka amazzi era nga gamulwaza infection era tuzijanjaba neziwona infection zamukwatanga ate nga muyisawo binge mutintima natintima bwati natintima nempewo nemuyitamu yenayena nomulira nga mweraliikirire nga nona agenda afa kati kyali kituufu nkira yali agenda afa naye nga waliwo okufa nga tanatuusa okitegeera bannange tewali muntu bannange omanyi ebintu ebyokunyumya nabyo ebiseera ebisinga bya bulumi ogenda nonyumiza nenga kati oba nkwate gwe mwana katonda ali eyo emboozi eno ngizizaako ko wano bona agiwulira oba bw'ogiwulira ebiseera ebisinga bw'oligwa mu katego mukadde waffe ke yayitamu omuyimbi w'eggwanga n'omutabani ono obenga olina kyewawulirako ko muntu bw'alwala aba desperate kimbadde ngenda okwogera omuntu olwala obeera desperate abakuleetera eddagala lyonywa lyomira omusawo muganda najja nakuwa byakuwadde omusawo juka ne muddali ne bakuwadde eddagala abalokole najja ne bakusabira buli omu twafunako negundi ne professor nga yendagala nga yali jjajjamani lyakozesa nene teryatukolera nga tugamba abantu bonna bajaga yagenda obbawonya natwekera obudagala abwe nene tebwatukolera ensigo z'amaami zonna zaali ndwadde bbiri nga ziri ku 5% kwezikolera ekirowoozo ekyaggwa okumuwa ensigo wakifuna oti mwakidisikasingamu koba gwe wamwesibako ng'olaba obulamu bwa maama buganye anti kati twajjanjaba wetwatuuka enakasero nakasero natugamba either alina kukola transplant oba kusigala ku dialysis dialysis nagiraba nga tasobola kukola ki tugisigala nga dialysis egenda tubeera transplant very expensive ndi dialysis nayo expensive okubeerako ate omuntu akoze transplant oba ogenda beerawo kudagala ttono kati n'omuntu akoze transplant asigala ali ku ddagala kuba osigala n'ensigo emu kati nze neŋŋamba kamuwa ensigo yange abeere mulamu kati naye nakikkiriza naye abantu tebakibayingirawo kale nze mwaka kasita tebakibayingirawo nebagamba omwana ayagala mutta biki ntugamba mama wange ayagala kunzita biki naye nze nali redo gimuwa era namugamba mama nze towuliza kigambo kya muntu yena tugende nkole ki tugende nkuwa ensigo era singa nakikola nandibadde namusanyufu Kasavu olina ebintu ebikutawaanya bitini naye Kasavu ekitundutundu ekisinga obunene ku bulamu bwo oli muzira obale kusiima Kasavu abazadde bangi abeegomba okuba n'abaana nga ggwe nga tebabayina ng'oli alina abaana babeera n'omunaana naye nga bonna yabeetamwa akaaba bukaabi maziga naye muzaddewo osobola omukolera ekintu kyonna muzaddewo naddala maamawo waliwo abajooga bazadde baabaana bali eyo ng'asobola okuba muzadde olukwata muterekedde emmere mama wange yesu mama wange nali mwagala nnyo ona babemula mama yesu amuvuma yesu amu olinga dda kusimu n'amuliisa buli kimu ebigambo ebinene bwe biti abantu balina eryanyi simanyi gye bajja maanyi kikola ekyo mama wange nali mwagala nnyo nga kyekisooka mu buli birowoozo byange ni maama wange
nza n'okusinga n'omukazi naye nali nkwanya mama wange nali nsinga okwagala mu bulamu bw'ensi. Kasafu kati eno mu ddwaliro babagamba nti yeetaga transplant tebalina bintu bye bakola ne bapima nti mpulira bagamba nti olumu ensigo basobola ogireeta nga ate temakinga nayo no buli nsigo twakebera bankebera buli kimu nga kimakinga nga tuli ne blood group buli kimu nga tumakinga nga jasitubulako buli kimu sente nakunsalamu ensigo gimuteekamu. Seza mwava eno ng'essuubi liri waggulu nnyo. Nze nemanyi kiwedde nti tugenda kukola transplant addemu abeere healthy addemu omulimu gwe guddemu gugejje. Netwatuuka ettaki ne batugamba nti oba tafiiridde mu process kidini tejja muyambayo kagoba emyaka 2 tejja muyamba emyaka 2. Alina okufa mu makati g'emyaka 2 batafiira mu process. Anasigala ku dialysis. Namenyekera omutima nga mwana agenda fa naye kinibaliza mukama nti nafuna omukisa ogumujjanjaba. Otandise okujja omanye ekyo kya ttendo. Kinibaliza mukama nafuna omukisa ogumujjanjaba abamu bafaako nga tamujjanjabe nako kati nga oli omusajja yafiira mu motoka mutabani wa Sudiru tewafuna mukisa gumujjanjabako teyalwalako yabafaako omulundi gumu najja n'agwawo naye nze nafuna omukisa gumujjanjaba kale yadde mbulamu kale namufunamu akaseera katono kuba abantu bawanganibwa mama we nawangana naye paka myaka 8 paka myaka 9 paka myaka okitegeera nange omukisa nandibadde nandigwagadde okwanganibwa myaka paka myaka 7 kuba jjajja wange omukyala akyali mulamu atazaala tata wange akyali mulamu bulungi ate talina kirwadde kyonna. So kyo mukama we mugamba nti yankolamu kale bubi tisange nafuna omukisa okuwangana mama wange nalaba ku bazzukulu be ne muzalewo ku bazzukulu kyandimpisiza nakyo bulungi naye kati tekikyasoboka yandekawo. Naye ekyenjawulo ekiriwo nti Katonda ate yakuwa omukisa ogw'okulaga maama nti omwagala. Yakimanyi yonna gyali akimanyi mwagala era ku nsi tekuliko omuntu amwagala nga nze we mwagala. Kyanjawulo nno yagenda asiimye nti omwana wange anjijanjabye. Simanyi oba yali asiimye mpona nga nali ngezaako obugeza kyera linsobodde kale wenzizayo nendaba interviews eyakola nga njogerako alaga yali mumativu nekyenali ngezaako yali mumativu nekyenagezaako mujjanjaba. Ogamba ennyumba tojagala oyagala gitunda ennyumba. Nze ndowooza ekikutawaanya ze memories embi z'olina mu nju eyo naye enju terina buzibu. Ennyumba njagala kuba mama wange yabona ogizimba nga nkola ki nga mulaba naye abagintamiza yonna bajja bagitematemako ettaka kuba waliwo bagitemako ettaka ly'emabega nekirala nti eriwala nze sola beerayo kale tomanya njibeerayo mu myaka gyange egy'obukulu naye mu biseera bino njagala beera kumpi n'ekibuga. Ye yali asobolayo mama wange yali asobolayo beerayo kubanga yali established ng'omuyimbi nga amanyi ekyokukola amanyi shoze wezibeera n'essaawa meka wezibeerayo nga ye asobola beerayo essaawa yonna ne kati omuvubuka nga nze okubeera ebujjuuka eri yonna si kintu kyangu. Transport njayo kujjayo kuyiiya biba bizibuzibu. Kakati abantu bagibaza ne bajja ne babbaka ettaka oli n'awamba bwami nabba ettaka n'aliwamba babba ettaka lyammwe. Simanyi oba yakyali mu bulamu bulukufu naye nga era balibako ekyemabega kyonna bakibbako. Kati eyabba ekyemabega waali mulamu temwamubuuza lwaki ettaka alitwala. Yatugamba fa basoma bubi ekyapa simanyi kusoma kyapa kale ekyapa mukiina ekyapa muzayi wange yakiina tata wange bana yakkiriza nti bakisoma bubi simanyi naye nga agamba kuba mama wange yalaga twatudda mabega eri katonda yatugamba twatudda teno wansi.
sona yabbako kinkana kyo bunene sisobola kulimba naye nga wali wanene we yatwala nesimanyi bipimo ekimabega kyona yakitwala ekimabega kyona twali twateeka amazzi n'ettanka kyonna yakijjawo n'akitwala. walozeemuko okusula mu nju eyo okuva maama bwe yafa? Siddanga musulayo, nasulayo mu kuziika nga abantu bakyaliyo niwe naddamu ovaayo siddangayo kuba mwe yafiira mwenyininyini nga ndaba mu nju n'ekisenge kye ngenda olulambulayo nendabayo nawe ntuukawo we yafiira nentunawo bwe nti nawakala mama wange we yafiira nga mulaba kinnuma nnyo mama wange annuma buli kanaku. Simanyi oba okitegeera nti yali omanyi omuntu gwe muplaninga naye future nti future tugiplaninga ffenna obulamu tubulimu ffenna nti mba mplaninga okugenda ebweru mba mplaninga egenda Canada mba mplaninga egenda wa sente zonna zennakola zeze nti binakolayo oba kuzimba ki kyonna kikye kyakale kyaffe ne kati sikyalina muntu amplaningirako bulamu. Muzeeyi wange tata wange tugezako planinga naye talina kyaŋŋamba aŋŋamba tubijja tereera aŋŋamba tujja kukola kino tujja kukola ki namugamba okunziza ku ssomero nga talina ssente tazirina tagenda kumpa ssente zatalina okitegeera ekyokusoma nekivaawo nemugamba wakira nsindika ebweru njira nkola naye nga nazo ssente tazirina. Maama bwe yafa mumaze okumuziika wagenda wanga maze okufa kola wasulawa? Nasulayo ewaka wano nasulayo bujuuko. Wava waddawa? Navayo nepangisa ne bakwano bange twali twapangisa Kasubi twali tubeera nga gyembeera mpola mpola. Bakwano gwe bameka? Batwali 5 nga musula mu nju y'emu? Nga tusula mu nju y'emu ngeri mulumu emu n'ekiyungu. Bakwano babo bali bakozesa ebiragalalagala nabo? Bali babikozesa twali tubikozesa kale twali tubikozesa unafuna psychosis kwanza era sasula rent unafuna psychosis buli omu nakwata amakubo ge unalwala obwongo buli omu nakwata amakubo ge nje ne bagikulekamu nze njukanze nali mu rehab nali nabaleseyo nzo mwezi tegutuka negubatukako gokusasula nga tebalina sente zasasula buli omu nakwata amakubo ge naye psychosis yaddala yabakozesa ebiragalalagala nkibagamba omuntu osobola ovaako ebiragalalagala bisobola okukujjako ebyaddala osobola olowooza nti oli mu control naye olwebikujjeko newonywako oyinza obba nga onywa emiti 5 buli lunaku naye olwogenda ovaako newonywako katono bwe kati kajja kujjako olwale owenge. Omanyi waliwo omuntu yaŋŋambye nti ekibonyabonya Fred akyaganye okukkiriza nti maama yagenda era naŋŋamba nti waliwo n'abantu abasobola okuba bwe bati emyaka 3 nga takkirizanga nti omuntu we yagenda. So naŋŋamba nti Fred kyeyeetaaga tukwogerangamu naye yeetaaga kumugumya abantu kumubudaabuda n'ebirala naye waggulu wa byonna nze kyenategeddemu eyo emboozi twali tunyumya n'omuntu eyankubidde kyenategedde kiri kimu ebiseera ebisinga akajja obunaku kemanya ate ffe abanaku ffe ensi bwe yali yaboola ffe abalwana obuwaguza mu nsi muno ebiseera ebisinga kiggwa naffe. Manyi Fred nga wakedde ku makya n'ofa ensi eno teyimirira. Nze nkimanyi kuba mama wange amaze emyaka 2 nga taliiwo naye tugenda mu kalulu wano tugenda mu kalulu kakulonda era tugenda londa mukulembeza ddakaddeko ensi teyimirira tegenda yimirira. So buli bwolowooza ku ekyo nti ensi eno esobola okubaawo nga toliiwo era esobola okubaawo nga bwoli awo nno nze wendowooleza nti fe abanaku we tulina okwebeereramu noga nti nedda olw'ebigendererwa byange bye nnina ku mutima n'abantu abaninamu essuubi kubanga kati Fred ate kasitawaze mu kamera eno abantu bangi abatandise okukugoberera ng'essuubi lyabwe lyonna liri mu ggwe. Waliwo abantu abaŋŋamba nti nze Fred wanatenga foundation nina okuyimirira nze Fred buli we mulaba emboozi zayogera ŋŋuma. Kakati essaawa zino singa tweyongera mu maaso n'okozesa ebiragalalagala n'okwekwata obubi tugenda kubiwa abantu abo bonna naye kubamu akafaananyi ng'abantu abo bonna essuubi lyabwe libaweddemu olw'okuba tuganya okubalowoozaako nga tukyerowoozaako. Ndi bategeera kye mbasuubiza
biragaragara nti nabivuddeko era sigenda kuddamu bikozesa kyembasuubiza kyembasaba mumpe amatu gammwe omuziki muguwulirize nembasabye okujja mu foundation tusoboloza sente tusolooze oba nekibasa ekyo alina omulimu agumpe kuba nze ndi willing okukola ate okukola kujja kunyambako nnyo okutalowooza nakubya kusmokinga kuba nja beera occupied. Omanyi tobacco oyo nicotine tobacco bibimera oli akikwata n'akigottagotta n'akikolamu ekintu ky'okunywa. Kati nze nzikiriza nti ekisolo kye bayita omuntu kisolo kyanjawulo nnyo kisinga ku bisolo ebirala. Ate Katonda yakyagala nnyo n'akitona mu kifaananyi kye nga bw'ofaanana ne Katonda bw'afaanana. Naye muntu alina ennyindo n'amaaso n'amatu mu mwoyo tetumanyi we gufaanana. Kati fe shape y'omwoyo gye tutamanyi yagamba nti yatutona mu kifaananyi kye. Tukkiriza ffe abakkiriza nti bwe tuba tuli mwoyo ng'omwoyo gwaffe gufaanana n'ogwe bwe gufaanana. Ekyenjawulo kye yatuwa ku bisolo ebirala nti ffe yatuwa okumanya ekikyamu n'ekituufu era n'akinyweza n'okwagala kwe. Kati nikotini oyo ne tobacco mazima kiba kyabulabbayi nnyo okubireka okuteekenga ova okwagalako binitandika okutegeerera kituufu kyalina amaanyi nyaga nti nedda kiri sikyetaaga kyokka ate bwe weefuula omunafu era n'osembeza obunafu ku mutima gwo ekikoola ekyo kijja kutegeera naye kubamu akafaananyi just nga obukola bukutegeerera kituufu onafu ennyo just ogukola tobacco gagugawe sitanywa kukikola kiri sibaawo oba marijuana ate obukola so zikyendowooza ensi etuwadde amatu kubanga interview zaffe abantu bazirabye abantu bakyaziraba abantu bali willing okuyimirira naffe kakati abantu abo balaba banjawulo ekibafuula ab'enjawulo nti bo baaniriza buli ajja ng'alina cause ennungi basupportinga buli kirooto ky'omuntu ayimirira n'aga nti ekirooto kyange kyekino paka ngomaze obba disappointinga omukisa toguyina guli 100 ku 100 wala ogendagenda gutoolwako ebikolwa byaffe tuyimirire ntubagaye nti nedda ebiragalagala tubivuddeko kasigala tukatadde twagala tutandike activations kukyalira abalwadde okubalambula okubulira enjiri abaana abato ne mu masomero tugendeyo ate kyekitulinze eki ne mu masomero tugendeyo abalina amasomero temuyina experience ndala gye mugenda funa ku bantu balala okujjako ffe gwe wenna mufo ky'okuleeta abayimbi si babi mulowooze ne ku bantu nga Fred mulowooze ku bantu abasobola okuyimirira mbaana eddakiika 3 nga bababulira kabi kali mu biragalalagala kweyisa bubi tamiiro bwenzi na birwadde na birala ndowooza abantu nga Kasavu era abantu abalina olulimi ng'olulwe nabo balowoozebweko nti gwe naawe omuzadde ali eyo mutandika okuwa abaana bammwe amasomero agalina sessions nga zino tulekerawo okulowooza nti abaana bino ebitabo betubapiika bye bigenda obamakinga humans nedda ebigambo eby'omwoyo bye bigenda okukuza abaana baffe n'okubafuula ab'omuwendo nga tulowooza ku mmere nga betulowooza ku mmere edigiza omubiri n'edigiza omwoyo tugirowoozeeko tugenda kukomawo n'olugero lwaffe olwa studio ne Kasavu tugenda tandika kati music journey yaffe tusaba buwagizi bwammwe baana ba Katonda temutuswaza Kasavu basaba obuwagizi ng'okutema Bannayuganda mbasaba obuwagizi bwammwe mwawagira mama wange ne mumufuula kye yali nange mbasaba mumpagire kuba nange omuziki ngusobola mbasaba music waba afulumye ono mumuwulirize mumutambuze era ne kusho mumpite wow producer Siza Pro yankubidde essimu Siza Pro owa Combo Vibes oyo ni yazaako ennyimba zange ez'amaama ezisinga alubamu yange ey'amaama aginako ennyimba nga 4 yankubidde essimu n'aŋŋamba tugendeyo tumusisinkane bwe tuva wano tugenda tusisinkane producer tugendemukko naye atuwa appointment tugenda batuusaako studio sessions zonna mutugoberere mutwagale mutuwe obwesigwa paka nga gwe nange tufuuse ekitundutundu ku nkyukakyuka ya Fred tugenda kuweesa maama w'ekitiibwa era agenda twesimisa yonna gy'ali olwena agenda
kitegeerera ddala nti tumusiima twamusiima tukyamusiima nga tuyita mu kukola obulungi omwana we. Tugenda kumuyimusa naye waggulu wa byonna tugenda kuyimusa eggwanga lyaffe nga tutandikira ku mwana ono tulage n'abalala nti omuntu akula era akyuka lwakwagala si lwakumusalira musango. Twalina n'ensi yange mweraba.